Masaka abatwale Masaka Chokanga yalabo obukugu Bobi Wine bwe yakozesa okusomba abantu e Kampala abatwalewa e Masaka naye bakulembeze bennono n'abamadini abatasobodde kugendayo olw'ensonga eziri mu ggwanga nabo bazaba bulungi ne baze n'abafaaza abavuddeyo kola statement mu bulyako obuliwo nti mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banya omugamba mutya yes chansa Ivan Kachumba ali munabutambala ate enkomyewo olwaleero ndiwe butambala sebo Mwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda Mande manyo wali atategera omujjeyo ani Haji Jamiru Kimirante ya Jamiru Kimirante ne nonyaka Haji Jamiru otherwise nonyako anonyeko Aisha Kabanda yanonyako obudde bunali mu parliament Haji Jamiru Aisha Kabanda akyaliyo twagala kyusa mu kugundi ku Mwanga Kivumbi ebisanje ebisatu bimala kyakusatu bimala abanupu mugenda kikola mutyawo kubanga naye ate Mwanga ndaba akyali mulungi nnyo naye tosobola gamba oli buli kaseera nti aveeko naye tovaako tulina abaana abasomye bangi anti tulina abaana bangi nnyo abasomyeko kati Mwanga Kivumbi kyakozeeko asobola olwanira ebbali n'abalala ne bajja ne bakola ki Mwanga nkyamuwagira Mwanga Kivumbi mu struggle eno olaba teyavudde mu Kyagulanyi nkyali mabega wa Mwanga Kivumbi kale Mwanga Kivumbi kale katulabe maaso naye nga mbajjukiza nti nno nga mwenda tuli ku Serena Hotel Haji Aruna Mubiru siri mulabi wa ndongo naye nyina okugenda ku Serena oba ntya kubanga yendonge yasigalamu amakulu ekituufu era wena anyumira music omulungi ate no sebo tagenda komaawo abantu abakyaliddeko wava ku Serena ngenda kuzo mwezi 9 ngenda kuzo mwezi 10 alina abantu bemukono ngenda kuzo mwezi 11 agenda kubeera Masaka mu Nnyendo era bana Masaka mujje mulabe ku Haji Aruna mu Lubiru kyokka ngenda kuzo mwezi 10 mu Maria Fro Masaka kyokka ngenda kuzo mwezi 17 ali ateri waffe gye batuzaala omanyize ne Haji Aruna ate batuzaala Mitiyana kakati bana Mitiyana mujje muwagira omwana wa mwenge atuli ku Eden City ate Mitiyana wali ekifo ekisinga kati amaanyi bakiyita Eden City kati tuli ku Eden City Mitiyana ngenda kuzo mwezi 17 Haji Aruna mu Mubiru abayimbi bangi bamuwerekedde mujje tumunyumirwe tumote buli nadala abantu b'Emitiyana temutuswaza omwoyo mwana wamwe ate nebaze ne Haji Aruna abasajja bwe bakola lonche e Kampala tebatwayira kate bantu bewaabwe Haji webale okuba na Mitiyana omukisa okucelebratinga naawe obulamu bo mu music omwaka guno wow tuyanze nno olaba mu bintu by'endongo eno abantu abasajja bakubi b'endongo twasigazaho batono mu Uganda abamanyi okuba bakuba endongo eno naye omwami yaluna Haji Aruna oyo musajja mukubi wa ndongo ya laavu era nkasa abakyala bajja kubeerayo bangi era nsaba tumuwagireko olunaku tugendeyo tumubeererewo Haji kuba endonga mwenda Serena Hotel Mukono Coin Hotel Masaka Maria Flo n'awalala basa mubeere mulabe ku ndongo enyuma Buterevu tujja genda kipayo manyi embeera ya Uganda tuvuga speed atugendera ku nsonga eyabadde Masaka wavayo wanogamba tojja genda Masaka era saakulabyeyo nagamba genda mu bintu bya tutunulire ekyabadde Masaka ne speech y'omukulu byensonga bbiri zenjaga tutunulireko Masaka general wagira byotya nze njagala bakulisaayo banaddiini aba Buganda n'abantu sekinoomu ababaddeyo okuyozaayoza gwe muyita ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Wengabi okubba sente z'omuwi w'omusolo nze mbeebaza nti nno mwamulaze omukwano era muli naye wamu mu bukumpanya obulyake obunanfuusi enkwe okulaba nga Uganda eno mugimalawo naye nsaba basuubiza nti Uganda tegenda kukoma ku mmwe
egenda kusigala ebeerawo mpaka njagala okwebaza ekyensuso bannamasaka mwebala okubeera nga mutegeera nnyo okutuuka okubeera nga mwewaze omukolo gw'obulyake n'obubbi bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo munnange nno kankubulire wetuba twogera ku bantu wetuba twogera ku nsonga zino byotategeera toyogera. Omusajja gwe bayita Abedi Bwanika yayimirira mu kamera bu video gye buli n'agamba nti Bobi Wine yasomba abantu n'abajje Kampala n'abaleeta Masaka. Yabadde omutesiteeso omukulu ow'omukolo gw'obulyake gw'okwebaza Katonda obubbi bwe bakoze ne bafuna ssente. Naye yalemeredde okusomba abantu Masaka abatwale Masaka. Chokanga yalaba obukugu Bobi Wine bwe yakozesa okusomba abantu Kampala abatwalewa Masaka. Naye yalemereddwa okusomba abantu Masaka abatwale Masaka. Abantu balemereddwa nze nalabye abantu kazo walabye oti. Omukolo gwa Abedi Bwanika nze nno nja musanyukirako ng'omuntu tiyalaze amaanyi munnange omuntu okuŋŋaanya abantu bina tukite ekyokusaaga era nja kuyozaayoza nganze senior council yakuyozaayoza abategesi abantu ebina byaweze bazze abayimbi batandise okujja abayimbi naye abakyaki bazze n'abaana b'essomero essomero lyeri lyonna lyabaddewo. Ekirungi ekyabaddeyo kyanzizzaamu essuubi yategekedde natunulidde mu bantu abadde wali mulaala eyo nga mwabaddemu abantu abatakka wansi wa myaka 4 okudda waggulu 45 n'abatakyakirizibwa kulonda nga batudde awo. Ekyo kyadde kirungi nnyo era nja kuyozaayoza abategesi ababadde mabegawo okutegeka okwo. Namanyi mu Uganda tulina abategesi nga bali bankwe balidde nnyo mu struggle enkwe mwe bali babiri abategese omukolo abaami bali babiri abo era tugenda kubaatula gye bujjako abo abaami abo bazze beekulubeeseza nnyo mu nkyukakyuka babbire ssente bakola ki n'ensi ebalaba era balimbalimba nnyo omwami Mpuuga. Abaami bali babiri abategesi kampuni ziri bbiri tugenda kubaatula ensi ebategere bulungi. Omu ye yali mu lukolo lwa ssente ezabbibwa obuwumbi 14 zaweebwa Masias Mpuuga ezaleeta nabe munno mutegesi wa bivulu. Ati nabagamba werindandika okusunsula obubbi bwa Mpuuga mugenda kutuula wansi mumanye eggwanga weriri. Mpuuga yafuna obuwumbi 14 nga yabufunye n'ageza n'ayogera bwogezi nti gundi ye yabumpadde eyabumuwadde amwegaana nga bwakujja kugula babaka ba Nuupu kubayuzaayuza. Era waliwo n'ababaka ba Nuupu abalidde mu Mpuuga olukwe nga tebamubeereddeewo ng'ate ssente baazirya lwa nsonga ya butadda talenti yaabwe. Waliwo ababaka bebawa ssente nga balina obeera Masaka si kubeera obeezi Masaka nga baaziryako ng'ensimbi baazirya. Kamale wa kanso tukomewo olw'ensonga lwaki ababaka aba parliament abasinga tebaabaddeyo. Kanso maliriza n'ababaka bano ne bapromote abo balimbalimba nnyo omukulu Mpuuga n'akakiiko ke n'oli omusajja omukulu eyakula obukuzi ebirevu ayogera ebigambo ebyesittaza gwe bayita mwami Abedi Bwanika kubanga mwamuwulira ng'ayogera ku kyambalo ky'enkyukakyuka enjogera gyeri akivunula eri abantu bambalimba tebagenda baleetera abantu abo emitwalo 3 n'ekyankumi ekikwe nga ne tenti emu ey'abantu 5 erimu abantu ababalirwa ku ngalo. Ekyo si kibi. Ekyokubiri kyenandisabye bannayuganda wano wetuli tuli mu mbeera ey'okunyigizibwa twagala kukyusa ggwanga lyaffe ligende mu maaso n'ebyo ebikola ki mwewale nnyo abantu abali b'enkwe abantu abajja mu kamera wano nga baagala okufuna simpasi bagende babbe. Nabadde nnyina nyogerako ne muganda wange Jemba nti waliwo omwami ankwasa ennaku era nga njagala mutwalire obubaka. Mukwano gwange nnyo bamuyita mwami John. John oyo muganda wa mukulembeze naye alina abantu okwekulubeesa omanyi bayita okwekulubeesa abamwekutirizaako kuliko omwami oyo avuga Range Rover oyo so yaliko omusendeza akyalenga omwami oyo nandikusabye omwami oyo nenkulabula nti muli wankwe mwami John muganda wange omusajja oyo ayinza okuba nga lwaki akwekulubeesezaako ayagala kutunda struggle kuba bajegezaamu dda. John ye muto wa Bobi Wine. Naye omwami ayinza oba takimanyi John naye John uliiza kano akantu kusaba obeere mukalabakalaba nga bwana bw'omusota
otegeere nti abantu abo abakwekulubeesaako batunzi balungi bayinza okuba akwekulubeesa kutunda struggle era kijja kutuluma nnyo nga gwe muganda waffe gwe bayiseemu okutunda struggle y'abannayuganda era nkugamba era kimanyi oli omusajja mugezi nnyo naye weegendereze nnyo omusajja oyo omusajja yabadde behind the scene emabega eyo mu kivulo ekyabadde Masaka omwo ngamba beera mwegendereza nnyo totunda struggle y'abannayuganda. Nze ndowooza John is my brother. John muganda wange. In fact nabaddeko naye emabega eyo wayiseewo kebbanga siddene nabaddeko naye ku Sheraton. Kyenkakasa kanso oba olina kyolengeddeko waba nga bamwekuusaako kituufu abeewali kubanga nabo bayinza okuba baagala kulaga nsi nti bamuyina nti wabeera bamuyina babeera balina omukulembeze naye obwo obukodyo tebukyagenda kukola nze wano wetubadde wali tuvuddewo eno ensi eri mu kudobonkana buli lunaku eri mu kutongera ennyiike n'ennaku nkubuulira luli abantu badde tebaagala Museveni ompuliriza bulungi nga baga mu myaka egiyise emabega abantu Museveni gyabadde asinga okujja obululu wabadde mu kyalo era Mubende yemu ku district ezasinga okulonda nga Museveni nze ndi munna Mubende ndi munna Kasanda zezi mu district ezasoka okulonda nga Museveni bajjajjaffe batugamba nga tuwe Museveni obululu lwa nsonga bbiri nti nno bafuna otulo ate balina n'ettaka lyabwe balima emmere yagenda n'abasajja be ne babba amataka gewaffe Mubende basengange n'abaana bange ne baganda bange ne bamaama bange ku mataka ge Mubende mu Kasande wali Golodi batugobayo bugobi babagoba ne babafiiriza buli kimu essaawa zino ekirombe kya Golodi we babagoba kikulemberwa Sodo muganda wa president njagala kubategeeza bakimuwanga kirabo okuva mu kalulu kegundi kesembabule abasajja bagabanya ensi yaffe n'obutono bwe tuyina bazze bali mu kumenya mayumba g'abanaku tuveeyo eyo tubeere nnyo ku nsonga y'e Masaka ababaka lwaki beesambye ekivu lwaki badde balina kugendayo gweoyinza okugwa n'omuntu eyagudde gweoyinza okugwa n'omuntu eyagwa Nsamba Patrick yagwa mu byobufuzi bya Uganda agenda kusigala kazanyiikirizi ate ekirungi asemberedde bakazanyiikirizi bayo abalungi waliwo omusajja ono atalina makulu bamuyita Asabedi oyo Abedi ye yagwadda ngamba ono omulala ono mukaaku kati gosobola okubeera nga olina mukaaku ng'onoonya success ono kati ye success kati mukaaku success yagifunawa gwe ngamba nti nno mukaaku yabeerako successful wano wabula kye tugenda okukola tugenda kubateekako amaaso ameka ate ekyabadde Masaka kyazuuse nti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga takyasobola kuwangula yadde obweru si wano ku kyalo wabadde memba wa palamenti woba oyagala okukakasa nti kyegamba kituufu agende yeesimbewo ku bweru si wano wakawangula muwe miliyoni 10 tasobola kuwangula yadde obweru si wano atasobola kuleeta muntu n'omu ng'akoze ekibiina n'amuleeta mu palamenti ababaka n'abeeni alemu nalabe babiri abeeni UP beesambye omukolo lwaki ekyabadde Masaka kyabadde kitangaaza kitulaga 226 kyekigenda okubeerawo omanyi abantu bangi badde babbako President Museveni ssente nga bamulaga nze ndi w'amaanyi bumpe ssente nsobola okukusuulira gundi kale kyabadde Masaka ngenda kusooka okwebaza abakulembeze b'eddiini abaali bayitiddwa ne balaba nga omukolo ogwo tegusaanidde kutuukibwako olw'ebitiibwa byabwe ne batagenda ne basindika abamyuka ngenda kwebaza nnyo abakulembeze b'ennono n'ab'amadiini abataasobodde kugendayo olw'ensonga eziri mu ggwanga nabo bazaba bulungi nebaze n'abafaaza abavuddeyo kola statement mu bulyako obuliwo nti mwebale nnyo mwebalire ddala olwaleero munnayuganda njagala nkubuulire tubadde mu byobufuzi bya katemba ebbanga ddene tubadde mu byobufuzi by'ebitiibwa ebbanga ddene abaami abo omwami yadde akuza omukolo gwe gwe yadde ayita okusaba kumbe yadde akola campaign bavudde emabega nga abannabyobufuzi ab'amaanyi be babamenya mubajjukira baliko musuubi baliko omuwayi bagitawo ki wayi yabavubuka UID bavuddemu bakoze DB bloko buli ajja gwe bakola ki gwe bakuba baludde emabega ngere batambula nnyo n'okumenya amenya bannabyobufuzi ab'ensa era kino omwana ono ow'essuubi eggwanga gwe litunuulidde His Excellency
Bobi Wine Kyagulanyi tuyambye nnyo tulaga abantu abo ate yali bamanya dda neno mukujja tebaali tebazze kumuyambako baali bazze kunoonya batye bamutema emirandira kubanga era obalaba njagala nkulage nti ekyabadde Masaka zabadde nge ko fitina na mutima mubi okusinzira ku bigambo ebyogera walabye abakazi abakulu bakuba engalo gundi teyabba bamulanga bwerere teyabba anti Mpuuga yagamba nti mwalina amaanyi mu Buganda naye ate amaanyi ge gasinziira Masaka ompuliriza bulungi Masaka alemeredde okuteekawo abantu ekyokubiri nyina omusajja gwe njagala okomentingako mu mitameda Lubega Sseggone akali amaggwa oyo ngenda mwogerako bitono kubanga already tada mu parliament awo tugenda teekawo Mathias Walukagga aye naye Walukagga toweesiriwaza Mathias Walukagga weesiriwaza kulwokuba Sseggone mukwano go woogaana okujja kuba memba wa parliament n'oba meya tuyinza okukubira campaign netukujjawo tukwagala okuba memba wa parliament awo wennyini kubanga Mathias akoledde abantu b'ekyengera ompuliriza bulungi Sseggone azze asimatuka ebintu bingi mu njogera ye kyemumanyiko si musajja wankwe nnyo naye ku guno omusimbi ateeka kubanga yagulyako mbuuza atya mu mwaka John Patrick Amama Mbabazi lwe yeesimbawo kuba president Sseggone ye yekka eyasigala ne John Patrick n'awangula akalulu yakola statement ng'abantu bamubuuza lwaki toweegase ku Besigye nze omu eyaliwo ng'akuba campaign neŋŋamba omusajja ono mutuufu yagamba Sseggone ebigambo bino njagala mbikujjukize Medadi yayimirira ku kituuti n'agamba nze bampita Medadi Lubega Sseggone akali amaggwa ndi musajja Muganda era ewaffe mu Buganda omusajja Omuganda talya bigambo bye nze n'abalala twegayira Dr. Kanukiriza Besigye okujja okwesimbawo n'atugamba tadda ye yennyini n'atubuulira nti Mbabazi yajja okwesimbawo kuba pulezidenti ompuliriza bulungi ne tugende wa Mbabazi n'agamba agenda kujja okwesimbawo kuba pulezidenti kulw'okuba sinnatuuka kuva mu struggle we nalaba ng'ono agenda kujja okwesimbawo kuba pulezidenti ne ndowooza nti tuyinza okukozesa Mbabazi okujjako Museveni naffe ne tunoonya amagezi ge tujjako Mbabazi kubanga ekizibu kyange Museveni ompuliriza bulungi bigambo bya Sseggone neesuubiza Mbabazi nti tugenda kumuwagira ompuliriza bulungi kubanga gwe twali tulina okuwagira mu kalulu akagambye tagenda kukola ki tagenda kudda era nyimirira wano okubagamba nti Dr. Kanukiriza Besigye yamaze n'akomawo naye mu kalulu kano mpagira John Patrick Amama Mbabazi naye oba oyagala okunda bakanvaamu gwe kwata ku Besigye awo nzigirawo omusajja wayogera ebigambo ebyo ng'akulembeza kiri eky'Omuganda talya nkwe amazima talya bigambo bye nalaba nga Medadi yali mutuufu era bannabusiro bamuwa akalulu munnabusiro oyo yennyini y'omu ku mulundi guno ompuliriza bulungi ng'ebintu ebigenda mu maaso abiraba naye nga bigenda mu maaso ku munywanyi we yalidde ebigambo bye n'atuvaamu ezo zonna statement z'akola eziraga nti nnaakyayi mu Nuupu era ayagala kaadi ya Nuupu era agigwanidde era yabyogera ne mu kalulu ka John Patrick Amama Mbabazi nti era wano nze ngwanidde era kituufu yeera akoze eki agwanidde kakati tulina bannabyabufuzi bwe tutalina kuluuzinga naye abo abasigadde naffe nze neebaza omukazi gwe bayita Betty Namboozi bakireke ow'emukono era neebaza ne bannamukono mwebale nnyo okubeera nga mukkiririza mu mukazi oyo era mweyongere okwagala omukazi oyo mu biseera bino nga tuli mu kubonaabona nze njagala tujje diversion ya Mpuuga mu bintu by'eggwanga kubanga essaawa zino nga tuli mu kwogera ku Mpuuga atalina makulu eyagudde tumuwa masannyalaze nammwe ab'amawulire balabika baabasasula nammwe mwatunda ensi yaffe buli we mujja ne mutandika okwogera ku Mpuuga lwaki mutuleetera kamera kwogera ku Mpuuga ensonga eziri mu eggwanga bannayuganda basula bweru babamenye wali eri bamenyeera wano mu Buganda baagala kubba ttaka lya Buganda abantu embalala bali mu bitoogo n'emeganyo genda embalala okumenya ab'embalala emenya wano mu Buganda ettageti yaabwe yakubba ttaka lya Kabaka temuddamu kutubuulira bintu bya Mpuuga mu mawulire omuntu yenna nga munnamawulire azze n'atandika okukola diversion za Mpuuga atakyalina makulu gwe talina kwogerako temuddamu kukyogerako yiga kino tukikole bano bannamawulire baabasasudde
bakole diversion okitegera bulungi twogere ku nsonga eziruma abantu njagala kukutegeeza Ivan tugenda nakuba mwe bannamawulire okitegere bulungi mpuliriza tugenda nakuba ensonga eziruma eggwanga ompuliriza bulungi oli editor oba oli editor ati wobitemamu nesibirabamu ompuliriza bulungi wogeza nobitemamu nesibirabamu ngenda kunoonya njagala mpuliriza ensonga eziruma eggwanga abantu babagobye ku mataka abantu basula ku kyoto abantu bamazeewo emyaka 4 plus nema yali erabawa nga bazimba ekyokubiri nema we yasoose okulaba era ebifo byemenye lwaki biri mu Buganda nema ng'eyagala okukola obwenkanya esooka egenda embalala ompuliriza bulungi emenye abali mu bitoogewa embalala eriokeko egendeko ne mu regions endala emenyewo nga naffe yakoze eki we yatumenyeeryo ekomewo ekyokubiri bannabuganda mwenna abali mu ttaka lya Buganda muli baana baawano oba oli wa tribe ki Ssaabasajja watugamba mbasaba temuddamu kukkiriza kubamenya kubanga we banaabamenya wuliriza kyenjogera kubanga we banaabamenya okuddawo kwamwe kugenda kubeera kuzibu nammwe we bamenyedde amayumba temuva mu bibanja byammwe musigale mu poloti zammwe nsaba wuliriza nsaba mwenna abali mu bitoogo tukwataganire wamu fe abasula mu mazzi webagamba mbuno bagenda mmenya bwayise ekireka temuveeyo abali mu kitoogo abali yonna gye muli newone nabisaala olaba emakindye ompuliriza bulungi twazimba mu mazzi mu bitoogo abatuyigiriza be bantu ba gavumenti nema yakwata ebitoogo n'ebiwa factories ne ziyiwa ettaka ng'eraba nezizimba mu bitoogo naffe ne tuyiga nti kitegeeza woba ofunye ekitoogo osobola okugula ku muntu ekitoogo n'oyiwamu ettaka ng'aba factories we bakola tekirina buzibu naye nga kiri mu bumenyi bw'amateeka tekiri mu bumenyi bw'amateeka ffe mu Uganda bannayuganda ffeka abatanamenya ku mateeka kale tulinde katono nnyo kankuze wali ku kibuuzo lwaki olowooza babamenya nga boogandi baagala kubba ttaka lya Buganda ate ekirala nga tebanaddamu tumenya basooke baleete Ssaabasajja Kabaka okulisa bulungi kubanga ettaka lye bali mu kumenya liri lya Buganda si lya byapa eryo ettaka tulina wuliriza basooke bakomyewo Ssaabasajja Kabaka banegotiatinge naye kubanga Ssaabasajja tagoba bantu be tasobola tugoba mu kitoogo kakati kyajja okukola ebitoogo tebirina we biyita gwe nkubuuzayo ekibuuzo ebitoogo biyitawo sokoleke nkubuuza ekibuuzo nze anziramu kiri kyewagala nno bannamawulire babaguze kakutemu ekibuuzo mbuuza gwe tebannakuwa ani yazimpadde abantu babagula dda sinazifuna bangi bazifunye kati kiri kyewagambye ensonga lwaki ebyo byonna bikolebwa lwa nsonga ya byabufuzi either ebibyo oba ebirungi kati kitegeeza bwe tujja wano eno ne twogera ku nsonga y'ebyobufuzi nga twagala obitereeza kitegeeza ffe bagezi abanoonyeza omulandira gye guli tugugjeyo tutereeze embeera so kati ne bw'onaayogera wano nawali kuba bano babagobye bali babagobye ng'ebyobufuzi bikyali tebiteredde tebigenda tereera tuve mu diversion tebigenda kutereera ebyobufuzi bya lwaki mufukuba muliriza tetubigenda tereera ebyobufuzi bya Uganda nga Museveni akyali mulamu kati lwaki mukuba muliriza tebigenda tereera nga Museveni akyali muki mulamu naye nze neebaza abantu bannema ne gavumenti abanyigiriza abantu ba buli tuli ku nsonga ya muliriza ndi ku kyabifuzi nabagambe sikyayagala diversion za mpuuga anko nga tumaliriza ku kintu kye Masaka lwaki Katikkiro teyalabise ne yabadde alina okubeera okubuulira munnaddiini omukulu omuteesiteesi Katikkiro yali tasobola kulabika Masaka kubanga tannaba kugenda mu byampuuga alina ebbanja eri mu bangi bw'eddene naawe olimanyi ti era muntu omulabako alina ebbanja eri mu bangi bw'eddene kati gosobola okujja obeeremu kusaba nga tebakubanja ebbanja eddene lino eggwanga lirina nnyini lyo lintakwetudde lirina ki alina otubuulira ebimukwatako waali kati atasobola kujja Masaka ekyokubiri buli muntu kwolabye Masaka nga opposition kuba tujjaga tukikkirize tukigaane ti guno omukolo gwabadde guli beyond okusaba gwabadde okusinza ku statement omukulu Mpuuga gye yakoze yagambye agenda kutalaga Uganda nga yeebuuza ku bantu omuntu eyeebuuza ku bantu yenna ng'atalaga eggwanga aba agenda kuvuganya ku kifo ky'obukulembeze waki w'eggwanga olwaleero mwami Sseggona mumulabye tabeeranko w'amazima ekyo sijja kulimba nga baleese olupapula olusayininga okugjamu abali b'enguzi obwesigwa
kubanga tetwogera ku mpuga eka naye empuga waliyo n'abalala bakamishona abamuli emabega bameka bana abaali enguzi be twali tulina okujjamu ki mwami Seggona munnamateeka akali amaggwa yaluma mu bigambo bye nananaagira n'aleeta excuse ezitayamba ezitagasa oli mukwano gwange twasoma tutwali ku nsonga za ggwanga oleeta mukwano omukulu Kyagula Nsereko yagamba mukwano gwe era Nsereko munyampi omumanyi gyagwa beba abali mu byobufuzi nga bakazanyiikirizi abayitasema balebo MPs basakazanyiikirizi olwaleero Ivan mpuliriza olwaleero omwana mwami Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ekyamuleeta mu byobufuzi by'eggwanga lino si kulya busente buno kwe kukwata abo abalya ssente z'omuwi w'omusolo mu Uganda atafuna services abali enguzi abali mu parliament abeeyongeza ssente yali tasobola kuttira muntu ku liiso ng'amaze omuzuula nti muli wanguzi gwe Sseggona obanga ddala oli ku kaadi ya NUP ekibiina ekikulembera Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ekirwanyisa abakenuzi n'abali b'enguzi n'enfuga embi eri mu ggwanga n'oŋŋamba nti gw'ogaanye okusayininga ku kiwandiiko ekijjamu abo abali b'enguzi obwesigwa obeera ki kitegeeza naawe bamulyako ennamba ki era nsobola okuba nga nfumiitiriza nti ku ssente ezo ezabbibwa n'omwami ayinza okuba yalyako lwa nsonga twalabako wano recently wali Nateete nga bamubyeko ebisawo by'essente wadde baati okuzoogera mu lwatu yayogera million 10 neze kazaali kawumbi zaali zivaawa basewo ne banyabo njagala kubategeeza nti mubbye ssente z'omuwi w'omusolo naye naffe tujja zibabbako essente zemubba olwedde bali buliddeyo bazitereka ze babba bazitadde mu mayumba gaabwe abantu ababadde beekolera mu tawuni ne bajja ne beetikka emigugu ompuliriza bulungi z'abasuubuzi Uganda government yasudde abasuubuzi abadde beetikka emigugu tebakyasobola kwetika migugu kubanga abasuubuzi tebakyasobola migugu lwa misolo kakati ne baddayo ku byalo byabwe eri mu lutobazi gye babeera ebwayise Nansana ompuliriza bulungi kakati mumaze obagoba mu kibuga bazeeyo ku byalo byabwe gye basobola okwekuma mu buyumbe bw'emitwalo 5 kyemukoze ne mugenda nayo ne mumenyayo kati ne basigala nga tebakyayina gye bakola tebakyayina gye basula ng'ate mmwe babalaba musula bulungi ne mayumba gammwe mulimu ssente kati bagenda okukola kyekino bagenda kukwata amajambiya ompuliriza bulungi batandika okubalumba mugenda kukulaakulanya obubbi omutima omubi wuliriza kyeŋŋamba siri mukuma muliro mu bantu ndi mubabuulira abantu bulumi kye bugenda batuusaako era bino ebintu byenjogera bwe mubikolera amagezi ne mubijjawo mugenda kunneebaza Pulezidenti Museveni njagala kumutegeeza nti abantu bonna abamenye mu Lubigi ne bagoba abantu balabe bo atenga yagambe tayagala abantu wuliriza balabe ba Museveni baagala Museveni aveeko era abantu abagenda okujjako Museveni abagenda tuyambako nga tumujja